kubuuza oba kankubuuze omu promoter Jose Job Links Gabi Ntate bamuma visa ne Chance Nalume Chance Nalume n'agenda ku Facebook n'agamba bulijjo bakimanyi nti promoter abakozesa bukozesa kati Musa ekisookera ddala omuntu atamanyi bintu ebikola e Bungereza abakolimba buli Bungereza tebagenda ku bino bya visa byaki ogenda ku work permit eri mu miliyoni nga 3 ne sente za visa miliyoni nga 2 miliyoni 5 promoter yaziteekayo the fact nti baadirenga permit ezimu zaalwawo okufuluma eringa bola kusooka n'osaba nti ngenda kuleeta omuyimbi ng'omugulidde work permit ezo zaalwawo okujja we zirwawo okujja bebobola abaadirenze nkugambyeko n'okugamba nti manager John ne tiimu ya Bobby Tony Woods Pademani oyo mukubi wa gundi w'omulere abasembayo muganda nge byalwawo ate being first time traveler kyali kizibu awo nno ffenna twewunyisiza Big Eye yateekayo ku lwokusatu ku lwokuna ne bamuyita ne Big Eye yali yatambulayo ayinayo n'omukazi wakati reason gye yawadde nti omukazi agenda kuzaala obubadi bwalimu omuzungu aba ayagala nnyo okumuprovinga nti ogenda kudda prior to Big Eye okugenda yatta schedule ye nga bwali busy kati omuzungu wagirabira bwati awo mutasobola kulemerayo laba schedule wali busy schedule ya Big Eye yagenda viral wenamutira nti Big Eye alimba ayinako ne Kalamoja Kalamoja agenda bayimbira salompasi kati nze kyenkugambye Musa gwe tolabanga muntu ng'akoze ekintu buli muntu ekintu kyakola aba ayina kyakola kyayisaawo walaba schedule yewe yali busy nga oba gwagaba visa oga ono musajja ogirabye ku bigeye.com ogirabye ku Bukende bagitadde ogiwulidde ku Mutikizi bagyogeddeko buli omuntu yapostinga nga Big Eye buli muntu ku Twitter wagwa buli omu ng'apostinga ni Big Eye kati ezo link aziraga nga proof olabye how busy I am ng'omuzungu olugigendamu agwa ku Twitter ya bigeye.com Twitter ya Google nga mumiyimbi ono ali busy Uganda bamwewuunya bamuwuunya leka tumwanguyize mangu ne bagimuwa ne bagimuwa mangu okay tuzeeyo ku performance nalabyeko wano mbadde nina Governor S ya performance eyaguddewo Megadi yayimbye ne Big Eye yayimbye bani abalala abalala basically bebo DJ Macpro ne musajange DJ Moze ne Nubia ne ADS as principal yabandanyo principal yanyumye zonna ze yayamba Latifu zino yazitunga ko nagendere wa Latifu nga principal akavaawo mupima 10 years Bobby Wine muganda nge yabadde n'ennyonto omulaba engeri wedda gyakolamu rehearsals naye oba okyegendereza omulaba nga principal yafuna mu nyaka sente amasabu ayina mangi agakusaasira tacha ayina gaso wawo atuse freestyle tumenkemu nga ndaba principal let us talk about the turn up ekifo kino kijjuza abantu emitwalo ebiri bafunye abantu bameka bano turn up Musase Mwanga teyabadde njunjo ng'eyo ku principal ekisookera ddala e Bungereza eyo tulinayo almost okusinziira ku statistics almost akakadde n'omusobi ak'abannayuganda ababaayo ku enjagala principal gye bamwagala nabadde nsuubira okufunako omutwalo gw'abantu bano bali bameka ne bandibadde 1000 ababadde mu 1003 kujja 1003 kujja but weebaze nti Musase Mwanga kyoya principal sente zabadde zisimbayo nti nizaali pound za 5 abagula before pound ya 5 ze mitwalo nga 26 kakati abazze mu gate pound yakyuse bei yakyuse nebira ku pound 7 emitwalo 36 n'omusobyo principal ze bamulabidde chege Dax Vibes yaze ku straight okuva ku nyonyi ya Dax Vibes yadireyinga mu kwekata yatuuse twali tumanya ajja kutuuka ku ssaawa nedi nalabu gye nalabye abantu balaga Bobby Wine abantu bali nnyo okuva mu nsi ez'enjawulo no bali Musiru Kiwuno ndabyeyo Muganda Andamani Daku Penge ndabyeyo abantu ab'enjawulo abavudde mu cities Musase Mwanga mu Shengeni wona abantu wali abantu bajumbira ebivu oba okwagala okulya life obulungi olina kugenda Bungereza
wano wadde tebanoonya safe landing kwesiba ku principal era nalabye nga abasinga baagala omwesiba ezisinga ebakola kuba ne kwa Firigo Band ku nnyonyi gye naliko okuva ku gundi ku Schiphol airport twali mu nnyonyi nga tulina abavomo mu Denmark abavomo mu Netherlands abavaawa nga bonna bajja kulaba Firigo Band nga gye bajja okujja okulaba buladi wange problem yabaddewo wabaddewo ne time limit time limit ebaawo ssaawa 5 biba birina okuba nga biweti but principal yabadde yeetaaga mpaka naye Simon n'ekirala kye tutagenda buusa maaso sho yabadde political abantu bonna benalabye badde ba struggle Musase Mwanga mwabaddemu ne benalabye nga si ba struggle sookera ddala Bobi Wine ne promoter baali balanga share purely bagijja nnyo mu gundi mu byobufuzi ne bali olaba abasaidi eri NRM ne bagezaako nnyo giteekamu ebyobufuzi principal ba oli teyagezaako okulaga nti batulemeseza bakolayo bati naye bati yateekayo butesi change of venue nga tagezaako nnyo okulaga ebyo kitegedde tweyanze ku Buganda nga tuwuliriza kkiriza tugendeko mu Bulango then tukomewo n'akayimba ku namba 12